Olwaleero ennaku z'omwezi ziri musanvu omwezi ogwokusatu omwaka 2023 webale nnyo kutwegattako webale gyonna gy'osobodde okukolako tutuukidde essaawa y'akaakati nebyokoze olunaku olweggulo ekitiibwa n'ettendo tubiddiza mukama njagala okwagaliza Shamim Nayiga amazaalibwa amalungi. Shamim Nayiga yazaalibwa lunaku lwaleero. Birthday wishes from your good friends Sandra Nalubwama ate era n'abalala bangi nnyo tukwagaliza amazaalibwa amalungi Shamim Nayiga. MwasuzeMutya. Okutwegattako webale nnyo webalire ddala kituwa essanyu okumanya nti okutulaba buli lunaku olukeera okwongera okukumanyako ate era n'okulaba nti obeera mulamu mu ebyo bye tuba twogerako wano ku Spark TV wamu ne NTV okuva ku lunaku olwabbalaza okutuuka olunaku olwokutaano nga tuli mu MwasuzeMutya. Nze Susan Nannyanzi. Olunaku olwali tugenda kwogera Akabubi akakulira wabweru wa Nabaana ate nga tekirina kubeerawo. Abakyala abasinga balina embeera eno naye nga tebamanyi. Tugenda kumanya otegeera otya nti akabubi ako weekali byoyitamu ate era n'obulabe bwekayinza okuleetako naddala gwe omukyala ye kajja ddi. Oyinza okubeera eyo ng'olowooza nti oba by'abantu bakulu bokka naye nga naawe omuwala oba omwana omuto obulaba obuyinza okutuukako. Mu studio tulina Dr. Spire Kigundu. Bannange kati ate mbadde ngenze oli omukatuni nsonyiwa Dr. Spire Kigundu. Wasuze otya ssebo? Nasuze bulungi nnyo era nsanyusa nnyo okudda wano ku NTV. Yes. Okwogera ku mulamwa guno. Amiina. Emirimu gitambula gitya? Emirimu si mibi. Ntwala omukisa okutumirako benkola nabo ku ddwaliro lya Henry Hospital Zana n'Ekisubi Hospital kuba nti mukoze omulimu gw'amaanyi gwa ttendo okujjanjaba abantu. Era ntumirako aba Endometriosis Foundation Uganda. Ekibiina ekyo kyekikulira abakyala abalina obuvune buno bwa endometriosis tugenda okwogerako leero. Era n'abo bonna mu nsi yonna abalina obulwadde bwa endometriosis kubanga ekindeese wano okusinga nti guno omwezi gwa endometriosis month. Kituufu. So ensi yonna celebratinga abantu abalina obuvune buno n'okweyambisa omukisa guno okubangula oba kye tuyita awareness. N'abo abangi ababulina nga tebamanyi basobole okukitegeera ate bajje bafuna obujjanjabi. So tweyambisa omukisa guno mu endometriosis month of March okulaba nga kukunga abantu bonna tusomesa twongera okubangula n'okutwala ekigambo kino ekyendometriosis efuuse ensonga. Kyokulaba nga tutaddeko ka ribbon kano. Ka ribbon kano ka yellow ribbon kategeeza buli wookalaba omanya nti twogera ku endometriosis. Okay, wewe wennyini we tugenda okutandikira twagala kutegeera endometriosis kyeki weewaawo kabubi akakulira wabweru wa Nabaana. Yes, mbadde wano ku emirundi mingi nga njogera ku kirwadde kino. Abantu bayinza okwebuuza lwaki nkiddiringana naye nga nze omu ku baambasada aba endometriosis weewaawo mu Africa. Nga tuyina ebibiina ebyenjawulo tugezaako okulaba nga tubangula abantu ku bulwadde buno. Ensonga ziri bbiri. Esooka nti obulwadde buli common. Buli common naye tetubumanyi. Percentage eri 1 in 10. Oba tuyinza nokiyita 10%. Buli bakyala batambule 10. Buli bakyala batambule 10. Omwalina obulwadde bw'endometriosis. Ate nze okusinziira ku bbanga limaze nga ndaba abakyala bano ndowooza even omuwendo ogwo guli underestimated. Kiyinza okubanga buli bakyala 2 ku 10 balina obulwadde bwa endometriosis. Enjawulo eri nti abasinga tebamanyi. Ensonga ey'okubiri eri nti abantu abasinga tebamanyi bulwadde buno bw'otaddeko ababulina n'abajjanjaba nabo bennyini tebabukola ki? Tebabumanyi, tebabutegeera. Kyova olaba nti twagala okweyambisa platform zonna
okulaba nti tufuna omukisa okubangula abalwadde abazadde b'abaana bano ate n'abasawo abeetaaga abantu bano gye baddukira babe nga bwe tugezaako okubukwata nga bukyali then kituyambako okuba nti tusobola obujjanjaba bulungi. Problem esinga tetusanga nti abantu bano tubafuna obudde bugenze obulwadde bwasajjuka dda bwakosadde ebitundu tebasobola kufuna baana kwegamba nga quality of life mbi. So gwe mulamu ogw'okujja wano okulaba nga twegatta ku nsi yonna okwogera ku bulwadde buno tujja kwongera obwogerako emirundi n'emirundi mpaka nga bufuuse nga HIV bwe yabeera gyeyongera okwongera n'okubangula abantu gye bakumukola ki okutegeera. Obulwadde buno bukwata butya bufaanana butya bwobanga bwina bwe bulabika? Kati endometriosis kitegeeza olususu akasusu kali ke tuyita endometrium kubanga ekigambo kiva mu endometrium. Endometrium kitegeeza akasusu kali akawumunabaana ak'omunda akeeyubula buli mwezi omukyala ng'alwadde kubanga akasusu ako kali controlled ne hormone z'omukyala. Tukimanyi nti abantu abasinga batandika okulwala ku myaka nga 12 13 gye tuyita menarche omuntu watandikira okulwala mpaka lwaliko mukola ki okulwala maybe myaka nga 5 average. So akasusu ako kayezimba bwe keeyubula buli mwezi okulaga nti omukyala alina consistent oba gye tuyita normal cycle. Buli mwezi keeyubula ne keezimba nga kalindirira omwana akole ki agende mu Katonda bw'atyo bwe yakola design ye. Naye senga omuntu afuna olubuto kiba kitegeeza nti kajja kulekera abakola ki okweyubula. So akasusu ako tukayita endometrium. So mu kweyubula buli mwezi kayambako okuba nti kategeka omukyala ono buli mwezi okuba nti afuna olubuto. So buli mwezi omukyala abeera ready okuba nti asobola okukola ki okufuna olubuto. So problem waliwo nti senga akasusu ako katandika okuva we kayina okkulira ne kamigrate nga ne kagenda ebweru wa nnabaana okugeza singa kagenda mu nseke singa kagenda ku ovary oba ebisawo by'amagi kasobola okugenda ku kyende ekyemabega kye tuyita rectum kasobola okugenda kawago mu maaso amaaso wa nnabaana waliyo akawago kasobola n'okutambula ne kagenda mu bitundu ebyewala mulimu betulabye nga kagenda mu mawugwe omukyala n'aba nga buli wagenda mu nsonga n'amawugwe galwala ng'asobola okukoofinga omusaayi asobola okugenda mu maaso omuntu nga buli wagenda mu period amaaso ga bleeding omusaayi kasobola okugenda mu matu omuntu nga buli wagenda mu period amatu nago galwala kasobola okugenda mu joints nnyingo omuntu n'aba nga buli wagenda mu period alumizibwa ennyingo kasobola n'okugenda mu bwongo n'osanga ng'omukyala buli waba ng'agenda mu period alumizibwa omutwe oba na blacking out. So akasusu kano tekalina we katasobola kukola ki? Bw'oyogera akasusu omanyi omuntu ofuna ekifaananyi azif kasusu kali nga bw'olaba nti olususu kali ate engeri gy'ogamba nti katambula ekifaananyi muli oba ogamba. So entambula yaako of course ba scientists banoonyereza nnyo ebbanga ddene kubanga obulwadde bw'endometriosis tebutandise kati bwaliwo even as early as in the 18th century. Myaka mingi nnyo nga abantu banoonyereza lwaki abakyala balwala obulwadde buno. Theories ez'enjawulo nnyingi zize zitunulwako naye tugenze tukizuula nti ez'enkomeredde esooka nti akasusu kano katambulira mu musaayi mu misuwa kubanga buli omukyala buli nabaana bwerwala emisuwa gino gyopeninga up nabaana ina emisuwa mingi. So during that time ya menstruation akasusu kano kaba keeyubula kagende wansi o cells ezimu akasusu kano kalina cells kati cells ezimu bwe butafaali obutafaali obumu buyingira mu misuwa ne butambula nga bw'olaba kansa bwakwata bwana kansa naye akwatira mu ngeri ezo nti asobola okuyingira mu misuwa asobola okuyingira mu system eri gye tuyita lymphatic draining omubiri asobola okuyingira mu kitundu ekirinaanyeewo kyekimu n'akasusu kano ke tuyita endometrium nti obutafaali bwako bufuna omukisa ne buyingira mu blood circulation oba mu musaayi
ne bulyoka bugenda eyo na gyenkoze eki gyenjogeddeko. Okay. Then ekirala ekiri clear ekisinga n'okuba clear kiri nti abakyala abasinga abafuna endometriosis babeera balina kye tuyita retrograde menstruation. Retrograde menstruation kitegeeza nti omukyala bw'alwala naturally omusaayi gulina okufulumira wansi. Naye senga omusaayi ogumu gwesanga gulina okuddayo mu nseke. Manyi system y'omukyala nze nkyogera emirundi mingi nti it's an open system. Communicating n'ewabweru teringa y'omwami eri closed. Naye omukyala ekiva wansi kisobola okutuuka ne kiyingira mu lubuto lumunda. So omusaayi guno ekifo ky'okudda wansi ogumu gudda emabega ne guyita mu nseke ne guyiikayo eri. Kati bwe guyiikayo eri munda mu kitundu kye tuyita pelvis. Waliwo ebintu bingi ebyetooloddewo awo. Waliwo akasusu ke tuyita peritoneum akabikka ku organs ezo zonna, ebyenda, akawago, enseke. So surface eyo obutafaali obutandika okugenda nga buli bw'olwala buli mwezi, imagine omusaayi ogumu gukuŋŋaanira eri gy'otalaba munda mu pelvis oba mu ndira, atugiyita endira. Then obutafaali obwo tebulina kubeerayo eyo. Katonda teyabutonda nti bulina kubeerayo eyo. Buli aggressive, buli nga cancer cells. Nti buresponinga ku kirungo ekya hormone kye tuyita estrogen. Ne bubanga nabwo bukula. Ate bwe bukula buyingira munda. Bukola kye tuyita infiltration. Bukozinga process kye tuyita inflammation kubanga bw'olaba nti ofunye infection ya bacteria oba ya virus nekozinga damage y'amaanyi nnyo weyeetoolodde. Kyekimu n'endometriosis nti cells buno kasita buva gye bulina okubeera, Katonda yabutonda bulina kubeera mu nnabaana, ate bwe bufuluma bufulina fulumira wansi. Naye senga budde emabega ne buyiikayo eri mu ndira bufuuka bwa bulabe, bufuuka toxic, buli aggressive. Butandika okusaasaana ne butandika okulya akasusu akatuyita peritoneum, ekivaamu ne buyingira even deep ne butandika okukozinga ze tuyita nodules, amabwa, enkovu. Kati ebyo bye bireeta complications zonna ze tugenda okwogerako olwaliro. So mu bufunze endometriosis kitegeeza kasusu ka nnabaana kaava mu lususu lwa nnabaana gye kalina okubeera, tuyita endometrium, ne kagenda wabweru wa nnabaana. Kasobola okugenda emabega wa nnabaana mu ndira, oba kasobola okuyita mu misuwa ne katambula ne kagenda mu bitundu bye njogeddeko ng'amaaso, obwongo, amatu, joints, buli wamu kasobola okutuukayo. Kiki ekireetera embeera eyo? Embeera eyo ekigireeta tekinnategeerekeka. Era bw'osoma bajja kugamba cause of endometriosis is unknown, but theories ezizze zirabibwako mu kugezesa okw'enjawulo ziraga nti abakyala abali abaana abazaalibwa abawala abo abato nga bakatandika okulwala abakurampinga ennyo. Omanyi n'abaana y'omukyala Katonda tugita masupio behavior eri nti Katonda yatonda omukyala nti n'abaana ino contractinga. Lwaki contractinga? Ekisookera ddala nti esobole okufulumya omusaayi ogwo. Kuba cervix eba closed. N'abaana ino contractinga omwogo n'abaana gugulewo omusaayi gukole ki? Gufulume. Kyokkola nti buli mukyala sometimes ordinarily afunamu cramps ng'oli mu period. Ensaamusaamu. N'abaana ino contractinga omusaayi gulikole ki? Gufulume. Kati waliwo abawala abazaalibwa n'ennabaana nga zicontractinga nnyo ate ekisikoze eki? Ekisukkiridde. Senga n'abaana eno yalinga tecontractinga, abakyala bwe bandibadde nga bazaala bandibadde almost half of them bafiira mu ssanya. Kubanga placenta eyo weevaamu ng'omukyala ali lubuto, placenta kasita efuluma kino ekyemabega omwana mwakulira, n'abaana ino kola ki? Okucontractinga. So Katonda yagitonda nat inherent ability okuba nti esobola okusiba omusaayi ne gukola ki? Ne gustopinga. Senga ye tasobola kukola ekyo, wandibadde weesanga nti okuzaala kwandibadde tekusoboka. Almost half of the population y'abakyala bandi bafiira mu ssanya. So olw'okuba nti erina that inherent ability to contract, waliwo ate abalina ekisusse
contraction nga ziri exaggerated zisingako ku za bulijjo. So abaana abo batandika nga bukyali nga nabaana zaabwe zicontractinga nnyo olw'ensonga oluusi gye tutamanyi. Beebo benjogeddeko abafuna omusaayi ogumu ogufuluma omulala ne kukola ki? Kubanga nabaana batandika nga bukyali otegeeza ku myaka ki? Kati for example singa omwana atandika menstruation average myaka nga 12, 13, 14, 15 I think ebera average ya menarche. Kati omwana n'atandika ku myaka egyo nga ye period ze zimuluma nnyo kitegeeza nabaana ye contractinga nnyo ekitali kya bulijjo. Buli bwalwala period alina okugenda mu sick bay, alina okugaana okugenda ku ssomero, olina omuwa eddagala ery'amaanyi nga naye nerya bulijjo terikyakola, olina okumuwa empiso, abamu ba blacking out ne ba faintinga. So singa omwana atuuka mu mbeera etali ya bulijjo nti kati period zi affectinga kye tuyita quality of life, takyasobola kukola bintu bya bulijjo okuggyako nga aweeredde eddagala, kitegeeza nti nabaana ye econtractinga nnyo. Kati imagine senga buli mwezi ayita mu mbeera ezo, omusaayi ogumu gufuluma ne gugenda ebweru, omulala ne gufindinga another alternative route. Ng'ensonga it's because nabaana becontracting tegufuluma. Exactly. Kati ogumu gufuluma omulala ne gudda emabega mu nseke. Kati guno gudda mu nseke gye tuyita retrograde menstruation. Abaana abo babeera ne tuyita retrograde menstruation. Kati bwe kiba nti buli mwezi omusaayi ogumu guyiikayo eri mu ndira, omulala ne guyita misuwa ne gutambula ne cells ne bugenda gye butalina kubeera. So kitegeeza nti on average within 8 years, kubanga abantu abasinga balina endometriosis kibatwalira emyaka 8 okuva bwe yatandika okomplaininga ne watabaawo kikolebwa, within 8 years aba atandise okufuna signs endometriosis. Ekiyitiridde ogambye nti kasita obulumi buyitirira awo bamukubye n'empiso, because I remember ku myaka egyo abawala basinga nga tuyitamu netumira ne pain killers. Kati ekiyitiridde nnyo kyekirwantirira ngalumu kiryoke kuba abamu ng'afuna pain paka nnaku 4 abamu ne week. Kati kyandibadde nti omukyala bw'agenda mu period alina okufuna ze tuyita usual normal cramps. Normal cramps kitegeeza nti either toyina kyokozesa, pain eri bearable, oba osobola okukozesaayo ka panado, ka pain killer kasamusamu, empeke nga 2 eza panado n'otereera. Bwe weesanga nti oyina okukozesa ebisingaawo, oyina nga panado takyakola, brufen takyakola, these mild pain killers bw'otambulako weebuzaabuza tebikola, weetaaga okufuna stronger pain killers. Abamu basanga bakozesa ze tuyita opioids, bakozesa tramadol, bakozesa pethidine, balaba bakuba empiso, diclofenac nga bitandise okufuuka out of control. Oyina okufuna rest away from work. Tokyasobola genda ku mulimu ezo ennaku ziba nfu ku kalendayo, otuuka n'okuba nga ozeraliikirira, then ekintu ekyo tetukiginowalenga. So omulamwa guli nti menstrual pain should not be normalized. Okay. Katumulemuko katono tukomawo bingi biweetaaga okumanya, tovaawo olaba MwasuzeMutya. MwasuzeMutya webale nnyo yakatwegattako twogera ku nsonga za byabulamu. Omulamwa gwaffe tutunuulidde nnyo endometriosis. Bannange kale akasusu akakulira wabweru wa Nabaana ng'ate si bwe kirina okuba. Mu studios tulina Dr. Spire Kigundu ayongera okutubulira embeera eno, ate ng'omwezi guno gwonna jjukira mwezi gw'abakyala ate era nga mwezi ogwa endo. Bwe njogera nga gw'omalayo. Okay, tulabye kwekiva katonotono, kati ndabira kuki nti nandibanga nina endometriosis. Kakati olabira kuki nti oyinza okuba mu bulabe, oba oyinza okuba ng'obulwadde butandika, oba oyinza okuba nga olina obulwadde bwennyini obwa endometriosis. Obubonero obwo obuleetebwa oba omuntu bw'alaba businziira bwe olusu lwa Nabaana webutuuse, oba olusu lwa Nabaana olwo we lwonoonye.
ebiseera ebisinga. So waliwo abakyala abajja nga bali mu early stages nga bukyali, waliwo n'abo abajja nga bali mu advanced stages obulwadde bwatambula. So mu kutandika nga bwe nayogedde nti endometriosis pain should never be normalized. Omulamwa in fact ogusinga obukulu bw'obanga byonna tobitegedde, at least tegeera ekintu kimu nti pain esukkiridde omukyala ali mu nsonga, tuleme kugitwala nti eri okay, kubanga abazadde basinga obungi bagamba abaana baabwe nti it's okay, nange nalumizibwa, bijja kugenda, bw'onoozaala nga bitereera, ne bakuwa bikyayi nga birimu amajaani amaka. So omulamu abo batotegedde byonna olwaleero, at least funa message nti bw'olaba omwana yenna omuwala ng'alumizibwa ekisukkiridde, ng'atuuse mu mbeera ey'okuba nti yeetaaga pain control esinga eya bulijjo, takyasobola kukola activities of daily living. Ekifaananyi ekyo kyemulaba kiraga wa olusu lwa nnabaana lusobola okulaga, era ne signs symptoms zisinziira ku wa olusu lwa nnabaana lutuuse. Of course ekisookera ddala eba pain. Pain ey'omundira naddala ng'ejja nga omukyala ali mu period. Oluusi pain eyo esobola okuba nga eruma egenda ku mugongo, olwokuba nti buli ekintu ekikwata ku nnabaana ebiseera ebisinga kiruma kidda ku mugongo, nebiba bisa biruma bidda ku mugongo. So lwakuba nti nnabaana naavu zaayo n'ebinywa byaba biri connected n'omugongo, era nayo yennyini ekwasaganya n'omugongo wekweyeekutte. So pain eyo senga eruma neyitirira in form of cramps, eruma neyitirira nesukka bwe yandibadde ino koma, then oluusi pain egenda ku mugongo eyinza okuba nga eri associated ne nausea kwe kuyita nga oyagala okusesema, oba oluusi abamu basesema, fatigue okuba nga bakuuwa omubiri tegulina maanyi, then maybe n'okwongerako nti oluusi pain eyo etera okujja alia. Abakyala abatandika alia ennaku nga 3 before the period, natandika okufuna pain eyo nga tanaana ku bleedinga, oba ne stretching nga netandika okugenda even after the periods. So pain eyo tetulina teba ya bulijjo, teba the usual menstrual cramps. Well, usual menstrual cramps lasting a period about 3 days, 3 to 5 days on average. Ekinene nnyo maybe 7 days. Omusaayi gwina okuba nga maybe mungi olunaku olusooka olwokubiri ne gugenda nga gureducing mpaka egulekeraawo. Naye mubakyala bano osanga nga first of all pain ye warning sign ekulembera. Omukyala yeeraliikirira nnyo genda mu period ebiseera ebyo, tayagala kutambula, talina kyayinza kukola, tasobola kuorganizinga mukolo gwonna mu biseera ebyo. Moods zikyuka, depression. So pain nebeera nga oluusi affectinga engeri gye balwalamu. Osanga ekifo ky'okulwala ennaku 3 n'aba nga bleedinga nnyo, ayinza okuba nga asobola okwongerako nti nga guli heavy nga gw'amaanyi, heavy periods, oba n'okuba nga tegulekerawo. Oluusi abamu osanga amaze mu myezi nekyokubleedinga heavy oba prolonged ebbanga ddene, nakyo sign eyinza okulaga nti olusu lwa nnabaana lwayingira mu nnyama ya nnabaana, kye tuyita adenomyosis. Abakyala basinga balina buno obulwadde bw'endometriosis, ebiseera ebisinga olusu lwabwe lusooka na kuyingira mu nnyama ya nnabaana. Kati nnabaana netandika okugejja with time, netuuka ekiseera tekyasobola controllinga bleeding. Kati nabanga balumizibwa nnyo pain, contractinga nnyo, ate bleeding, ate stoppinga. Sign endala eziri common kwe kuba nti singa kasooka kaba kagenze mu kawago, Malina gambye nti nabaana maaso waliyo akawago emabega waliyo ekyende ekifuluma, ku mabbali waliyo tubes ne ovaries. Sakasuka nabaana kasobola okugenda mu kawago gye tuyita anterior compartment oba maaso awo. Kati kagenda mu maaso mu kawago, bakyala batandika okuba nga bafuuyisa balumizibwa, oluusi bafuuyisa omusaayi bwe kaba kasimbi ne kayingira mundira, okulumizibwa nga bafuuyisa during period. Bino ebintu byonna bye njogerako ebiseera ebisinga biri cyclic. Cyclic oba mu lusawo tukiyita catamenio. Catamenio kitegeeza nti signs zitandikira mu time ya period. Kitegeeza. So era ogenda okulaba nga bw'obabuuza bw'obeera mu period otera okufuuyisa kumukumu
bw'obeera mu period olaba enkyukakyuka mu kufuuyisa omusulo gujja oluusi uncontrollable gujja kumukumu oluusi guluma olaba gulimu n'omusaayi n'abamu bayinza obutarecognize nga nti mulimu omusaayi naye bw'otestinga n'osanga mulimu omusaayi ku musulo kitegeeza nti akasusu ako kayingidde ne kapenetrating akawago ne kayingirira ddala munda mu kawago kati oluusi nga kaba kagenze mu ovaries of course ovaries ebiseera ebisinga kaŋŋambe almost 20% abakyala abalina obulwadde bw'endometriosis busooka mu ovary lwaki olw'ensonga nti enseke ne ovary bikutte wamu bwebiti ovary byebisawo by'amagi nga bw'olaba mu kifaananyi ekyo nti ku right hand side olaba ovary eyo ejjuddemu ekintu ekya black ekuŋŋaaniramu omusaayi kati enseke zino bwe zibanga omusaayi gudda emabega nga bw'olaba nabaana eyo bwe contracting omusaayi gudda mu nseke ne guyiikayo eri emabega ne gutandika okuyiika ku ovary kati ovary zitandika okuŋŋaaniramu omusaayi mu lusawo tukiyita endometrioma endometrioma kitegeeza cyst ekuŋŋaaniddemu omusaayi okumala ebbanga cyst kaba kazimba kizimba naye nga kirimu omusaayi oba ebisaayisaayi ebiringa chocolate etegeeza nti omusaayi omukadde kala yabyo bwete bwe beefaanana so ekyo ekikuŋŋaaniramu ovary kyetuyita endometrioma kyabulabe ekisooka kireeta pain kyala naabanga alina pain ku sayidi emu oba sayidi zombi etagenda kasi tutandika okufuna ovaries ezo nga zijjuddemu omusaayi bwe zityo then pain eba tekyali menstrual etandika okufuukayo olutentezi chronic pelvic pain naabanga alumizibwa ebbanga lyonna tewakyala obiri bya period era abakyala abaseera bisinga bwe beegatta n'abaami bafuna pain on deep penetration ti omwami buli bwabagenda okwegatta olwokuba nti ovary zituula emabega eno emabega wannabaana mukwegatta abakyala balumizibwa era ebiseera ebisinga osanga babivanako tebakyayagalira ddala kintu kikwatagana nakwegatta eventual ogenda okulaba nga even amaka gatandise okukola ki so pain on intercourse ye sign endala of course ovaries ziba affected ne tubes nazo zigenderamu akavuyo ako ne katandika okuleeta tube blockage so abakyala bano batera nnyo okubeera nga tebasobola kufuna mbuto era bwebasanga mid 30s commonly abasinga obungi baba batandika ale obawereza emyaka 25 nga infertility already settings in so one of the signs is really common is infertility era njagala okutegeeza abakyala nti bw'obanga olina sayini zino zetwogeddeko ne tususpecting endometriosis then fertility eri mu jeopardy fertility ebyokuzaala bijinza okuba ebizibu era yensonga emu ku lwaki balina okulaba abasawo amangu nti ovaries zibeera affected tezizaala magi ovulation ebeera nzibu amagi gaba tegakyafuluma bulungi ovarian reserve gye tuyita ovarian reserve obugi obusigadde mu ovary bulina okukola abaana bukendeera ekintu kino kyandibadde ku myaka nga 34-35 naye abaana abalina endometriosis ekintu obasanga ku myaka 3 nga reserve eri almost depleted nga tebakyalina amagi gasobola kukola ki kuzaala kuba ovary ekuŋŋaaniramu ebyo bisaayisaayi gye tuyisa endometrioma so endometrioma is one of the biggest problems mu endometriosis ekyokulala tubes zibeera blocked so kitegeeza sperms tezisobola kukola ki kuyitawo kukola fertilization n'olusu lwa nabaana lwonooneka ne nabaana yennyini egenda eyonooneka gye twayisa adenomyosis so obubonero obusinga obukulu kulumizibwa mu period bleeding ekyuka infertility pain efuka ey'olutentezi chronic pelvic pain oluusi nga balumizibwa nga bafuuyisa oba n'okulumizibwa nga bafuluma tukiyita dyschezia ekyenda ekyemabega olwo kibeera kifuusa affected ate kasa obulwadde butuuka ku kyenda ekyemabega kiyita rectum then buba busajjusi waliwo abakyala abamu abafuna bleeding eyo nga teggwa ate oluusi nga teyaliiwo kati nga bakozesaako ku family planning methods kati ne bakiteeka ku family nti lwatandika okukozesa empiso oba babo tabs obwo nentandika okufuna eyo bleeding etali gyesimanyi nti mala wiiki ate nenziramu neŋŋendamu nemala wiiki nenziramu neŋŋendamu nsonga yeah of course family planning teleeta endometriosis in fact in any way family planning egema okufuna endometriosis era amakerenda aga family planning ga pills ezo hormones ezo tuzeyambisa nnyo okugezaako okustoppinga ovulation
waba stopping ovulation obeera oziyiza kiri ekirungo kye tuyita estrogen. Obulwadde buno buli estrogen dependent, kitegeeza nti budependinga nnyo ku kirungo kya estrogen. Nti omukyala buli wagenda mu period azaala estrogen mungi during ejjibwe liba likula lifulumya a lot of estrogen. Kati estrogen oyo ekirungo kya estrogen kyekiyambako olusu lwa nabaana okukula. Kati buli gye lubeera lulina okukola ki okukula. So estrogen alina kutegeka nabaana namabeere okuba nti geetegekera olubuto olw'okuzaala. Kati singa olusu luno luba lugenze ebbali, lugenze mu kyende ky'emabega, lugenze mu kawago, lugenze mu nseke, nabaana nga bwe yeezimba under the influence of estrogen, n'ebino ebitundu ebirala nabwo babeera bamenstruating everywhere. Okitegedde? So kitegeeza nti emirundi buli muntu waddiŋŋana mu period abeera ayongera okukuza obuki obutafaali bw'endometriosis yonna ayisawo wiiki emu ate n'addamu n'agenda. So kaakati oba mu mwezi ng'agendamu emirundi ebiri. Ekyo tekyandibadde kisinziira naye nga bwe nagambye nti ke kamu ku bubonero obulaga nti omuntu ayinza okuba alina endometriosis, naye tekateera kubeera ina isolation, kateera kubeera kokka kajjirako ebintu ebirala. Tutunuulira alumizibwa, ebintu bino abiraba during time ya period, sayini kyendala ezeegasse ku ekyo. Kati kya family planning kyewayogeddeko, yes family planning naye esobola okuleeta ebyo. Naye ate omuntu alina bleeding ekyankala nnyo no family planning abeera era akimanya, abatalumizibwa. Aba asobola kusinga naddala bano abakozesa hormones ze bagiyita progesterone ng'empiso zino implant, be batera okutawaanyizibwa bleeding. Batera okufuna sporting kitegeeza okuba nti olabayo olutondotondo oba intermenstrual bleeding, obadde omanyi nti omaze aye n'olabanga gukomyewo, oba oluusi n'oba tolwalirako ddala kye tuyita menorrhea, oba n'obanga bleeding eri prolonged tekola ki testopping. Naye ebiseera ebisinga okimanya nti omukyalo oyo ebintu bino byatandika nga aliko ki family planning. So era still omusawo asobola okumanya nti kino kya family planning, naye kino twogera ku sayini zino zetwogeddeko ezitera okujja cyclically oba katameni during obudde bwa period. Ebintu bino endometriosis yabulabe etya? Endometriosis yabulabe nnyo era oluusi ntera okugamba abantu nti singa kyali kisoboka obulwadde buno twandibuyise kansa. Engeri gye bweyisaamu bweyisanga kansa. Enjawulo y'endometriosis ne kansa eri nti kansa akutta, ayinza okutta amangu bo tatera nakuwa budde oluusi. Endometriosis aleeta devastation oba aleeta obuvune obwefaananyirizaako obwa kansa, n'engeri gya spreading efaanana, n'engeri gy'alyamu efaanana. Kuba ebiseera ebisinga otuuka kati fe abalwadde oluusi tubalongoosa nnyo bano balina endometriosis, naddala asajjusa oyo wegenda otulunamu oluusi n'oteeka mu kamera n'osanga nga buli kimu kyefumba, buli kimu kyekwata ku kinnaakyo tolina kyolaba. Yes. So kitegeeza nti aleeta obulabe okusinziira wakutte. Ngenda kulambulula engeri ki gyakolamu kino. Ekisooka, obulwadde buno buba bwakatandika bubeera tuyita superficial, bukwata kasusukali ke tuyita peritoneum, ne buba nga tebunnaba causing damage. So abakyala ebiseera ebyo babeera bayinamu a bit of cramps, bupaid butonotono buli bearable. Ekivaamu nga kugambye in a period of 8 years, abantu abasinga duration ey'okuleeta complications ebeera 8 years. Mu myaka egyo 8 omwana okuva bwe yatandika okulwala period nga bamugamba buli kimu kiri nomo, tewali mutawaana. Waawoleza emyaka 8, supposing yatandika okulwala period ku myaka 15, ekitegeeza within 8 years ajja kuba alina emyaka nga 22, 23. Ebiseera ebyo damage eba ekoleddwa. Ebiseera ebimu oluusi ne damage ebeera irreversible. 2 weeks ago nalongoosa omwana wa emyaka 19 nga alina endometriosis yamwonoona enseke, yamwonoona nabaana n'ekyenda kyonna yakirya, twali tulina okikutulamu emirundi 2 ne tukiyunga. Jesus Christ. 19 years.
ekitegeeza nti omwana w'endometriosis yamutwandika ku myaka emeka si 11 so window ya 8 years okuba omuntu ono ng'atandise complaining n'otabaako kyokoze nti kyonna kyolaba faayo olina okwanguwa bwe mulama gwaleero olowooza obulumi ne bwe buba nga si bw'amaanyi kuba tetuyinza kumanya leero buyinza okuluma mpolampola n'ogamba kya bulijjo asolaba nga kisusse bwekirina okubeera ng'olina obubonero bwetwogeddeko olaba omusawo so olusu no lugenda lukola damage over time kuba twagaye nti buli mwezi yo damage ekola ki yeeyongera kuba buli mwezi olwala buli mwezi estrogen ayongera okukuza obutafaali buno n'okwonoona kati abamu osanga ng'ayonoonya akawago ne babanga okufuuyisa kuzibu balumizibwa ate wava kawaga asobola okugenda ku buseke buno bwe tuyita ureta okuleeta omusulo okuva ku kidini n'osanga nga obuseke obuli compressed ne kidini zoonooneka yemu complication detera okulaba mbajja ne kidney damage abalala osanga nga nagambye singa alya nabaana kye tuyita adenomyosis then abakyala either okufuna embuto kuzibu oba bazifuna zivaamu bafuna a lot of miscarriages so adenomyosis bulwadde buzibu bwa kujjanjaba toyagala batuuke ku level eyo kubanga nabaana kasita eriibwa efuuka damaged era ebiseera ebisinga bweriibwa yonna kye tuyita diffuse adenomyosis eriiriddwa mu maaso n'emabega oba oyinza okwetaaga ogijjamu nga eri useless kye tuyita nuisance uterus so nabaana nga bakuteeddemu kakamera okulaba nabaana bwebeera n'enseke ne ovary structures bwetyo kati emabega wa nabaana awe twogera endometriosis watandikira wakulira era ojja kulaba mu arrangement eyo ovary zibeera mabega wa nabaana n'ekyende ekitudde wansi awo kye tuyita rectum so enseke ezo katonda yazikola nga zitunudde mabega kati buli omusaayi bwe gujja guyiika awo emabega omukyala gy'atasobola kulaba kati bwe gugenda nga guyiika emabega eyo kukola damage kati infertility kyekintu ekyokubiri kyenjagala okwogerako nti tulina almost 5 million people all over the world abali infertile due to endometriosis so kitegeeza nti 2 out of 5 women abali infertile balina endometriosis 2 out of 5 buli bakyala bataano kuliko abakyala babiri buli bakyala bataano abatasobola kuzaala abakyala babiri balina endometriosis in fact bwe tuzze tukyetegereza tusanze nga endometriosis yasinga okuleeta tube blockage kati problem gye tulina nti abasawo baffe abasinga endometriosis bagijjanjabanga PID PID pelvic inflammatory disease kitegeeza nti bakyeyambisa okutegeeza nti oli yafuna infection obuwuka ne bugenda mu nabaana ne bukola blockage so tulina a lot of abuse ku ngeri abantu gye bakozesaamu eddagala abakyala bano bonna lwaki obulwadde buno bumala emyaka 8 ng'omukyala tannafuna bujjanjabi butuufu njagala nkubulira ekibeerawo nti abakyala bano balumizibwa nga bagenda mu malwaliro bagenda mu malwaliro ng'abasawo babakola tests ezo simanyi urinalysis vaginal swab balina obuntu bwe bakola ne bagamba nti balina PID kati oli kasaagamba nti olina PID kiba kitegeeza akugambye nti olina infection kati abo ogenda tandika kumira antibiotics so osanga bamize eddagala eri antibiotics lyonna nga balikoze eki balimazeeyo pain tegenda obulwadde bweyongera genda maaso so abasawo njagala obbakubiriza nti bw'olaba omukyala yenna abadde ne pain long standing pain for some time more than a year tosooka kulowooza ku PID first of all tali that common edda kyali common nga gonorrhea waali mungi naye kakati infection zakendeera teziri as so much nga bwe zaabanga edda simply because abantu balina a lot of self medication ne treatment eri much more improved so abakyala akasaaba nga alumizibwa nga alina these symptoms enjogeddeko tosooka kulowooza PID sooka kulowooza ku endometriosis kubanga endometriosis is very common so abasawo abasinga of course endometriosis tebamanyi ngeri ki yakumu-investigatinga so kyandibadde kirungi nnyo nti twongere nnyo omulamwa okulaba nti abasawo babangulwa kubanga abakyala bano baddukira mu basawo abo
era omukyala agenda okugyewo nga eddagala lyamize ppitirivu kozeseza buli antibiotics tests zakoze nnyingi naye ngaekintu bakimiisinze oba abalala nosanga oluusi bafunye a lot of different interventions naye ngera tebasobodde kukwata bulwadde buno. So infertility abakyala abasinga almost 50% abalina infertility engereeteddwa tube blockage ebeera endometriosis which was ignored. Then abala category endala bwe balina obulwadde nga bwa infiltrating ne buyingira mu kyenda ky'emabega kati abo nabo tubala babeera mu stage 4 nga nabaana yakosebwa kawago kakosebwa ovale zakosebwa tube za blocking n'ekyenda ky'emabega ne kiriibwa. Stage 4 yali very dangerous. Stage 4 eringanga late stage kuba nti omukyala amaze emyaka 8 n'obulwadde bwa infiltrating mu bitundu ebyo ebyemabega wannabaana newesanga buli kimu kyekwata mu kitole oba kyetuffe kyetutera okuyita frozen pelvis. Kitegeeza pelvis yeyo nga gye tulabyawo mu ka video tekyafaananikako, buli kimu kyekwata ku kinnaakyo kuba olwawo buli kimu kitandika okwekwata ku kinnaakyo waaye Katonda yatonda omubiri nti gulina okwetaasa ne bwaba kansa nga yakutte for example nabaana ebitundu bino byonna ebirala bijja ne bikola ki ne byewumbawumba obulwadde buno buleme kugenda wala. Kati mu process eyo okuba kati pelvis eri nomo gye twandibadde tuyita nomo, buli kimu okiraba kyetadde, osobola okulaba ovale ya white, osobola okulaba tube n'ennabaana, osobola okulaba emabega wannabaana nti wali free kubanga wakulira. Naye senga obulwadde busajjuka ebyo byonna byekwata mu kitole ne kiba nga tokyalina ky'oyinza kutegeera. Era abasawo abasinga bwagendayo okulongoosa omukyala ng'oyo oluusi alabye cyst n'ayingira okulongoosa asanga buli kimu kyasajjuka n'addukayo buddusi naggalawo nga talina kyasobola kukola ki. So twewala embeera eyo ekisooka okutuuka mu stage 4. Tewandibadde mukyala agenda mu stage 4 kubanga kati modalities weziri esobola okulaba endometriosis, obujjanjabi weebuli obusobola okuziyiza ate waliwo n'obujjanjabi obuziyiza endometriosis. Kyovulaba nti katwagala okutwala campaign masomero. For me I think ekisinga obukulu awareness, okulaba nti tuba peaking ale abaana bana balina signs enjogeddeko naddala mu masomero. Sexual reproductive health focus abasomesa bonna abandabe abasomesa simanyi ba topic bagiyita reproductive health oba zetandikira mu primary these days. Mu curriculum yammwe bwe muba mwogera ku menstrual health mwogere nnyo, mulamwa muguteeke nnyo not just sexual hygiene naye ne symptoms ezo ez'okulumizibwa, they should not be ignored. Ba matrons ababeera n'abaana bano mu masomero, ababeera n'abaana baffe mu masomero betukwasa abaana baffe, omwana bw'agenda mu dormitory n'abanga ye buli bw'agenda mu period alina okubeera mu sick bay mu class kyasobola kuperforminga oba mulina omuwa leave addeeka afuna obujjanjabi, making sure nti omwana oyo alaba omusawo nga bukyali. Omuzadde n'alina omwana ewaka oba gw'olabirira oba mukwano gwo ng'olaba nti alina pains zino ezitali za bulijjo oba mubeera nabo mubamanyi ye buli wabeera mu period nga buli kimu kikoma, everything comes to a standstill. Abantu abo omulamwa gwa tooka eno okulaba nti bakwatibwa mangu ne batwalibwa mu basawo abalina obukugu. Si buli musawo nti alina obukugu obujjanjabi endometriosis. Awe wali obuzibu omanyi otya nti ono omusawo alina obukugu? Yes, katugezezaako ku developing a capacity era y'ensonga lwaki nzize wano okulaba nti kati tulina campaign abadde bagoberera bakimanyi egezaako okulaba tukwataganye wamu ne teams ez'enjawulo. Tulina bannaffe abana Kenya, the Endometriosis Society of Kenya, tulina katwatandise campaign ya Pan-African Endometriosis Society, abasawo abakugu abajjanjabi endometriosis mu Africa, that is South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, nga tuyambibwako aba European Endometriosis Society. Tugenda ku grow Pan-African Endometriosis Society bagita PES. So I'm part of that pioneer committee. Kirungi kiri nti lwaki tukola kino tugezaako kulaba nga Africa bali banaffe batambudde ebintu bino babikuguseemu nnyo. So
bagezaako tuyamba ku developing a capacity. Okay. Engeri y'okukeberamu, engeri y'okujjanjabamu. So society eno egenda kubeera launched mu September in Egypt. Okay. So senga tufuna society eno eri strong mu Africa. Kiba kitegeeza nti even skills ne training egenda kuba better. Okay. Tusobola okuleeta obukugu obubangula abasawo abawera wakati gwe mulamwa bw'osomesa abasawo abawera n'obawa skills n'oba empowering n'obayigiriza okukola scans zino eziraba endometriosis, then kitegeeza nti gye banaabalaza basobola okubakola ki okubalaba amangu ne badetecting amangu obulwadde ne baba referring appropriate ne babayamba nga bukyali. Okay, tugenda kumulamuko katono. Omusawo atugambye nti abakyala abatambula abakyala 11 alina obulwadde obwo oba endometriosis, so nga ate abakyala abatazaala oba infertility abakyala 5 2 basobola okuba ng'ekyo kyava ku endometriosis oba nga balina obulwadde obwo. Tugenda kwongera tulaba ate bujjanjabwa butya era oyinza kuyambibwa otya bw'oba ng'obulina, naye ng'ekisinga byonna to minimizing any pain naddala ng'oli mu periods. Genda olaba omusawo omukugu asobola okukuyamba. Tuwumulamuko tukomawo tovaawo. Ko endometriosis oba akabubi akakulira wabweru wa nnabaana, it is so dangerous and it is very common in most of the ladies or women oba abawala, naye ng'ate tebamanyi pain yeesukkiridde ne tulowooza nti kya bulijjo buli omu akiyitamu, kumbe ng'olina obuzibu bweweerettereyo mu maaso. Obuyinza okuviirako obutafuna mwana ng'omwetaaze, ate obuyinza okuviirako n'okufiirwa oba okwonoona ebitundu eby'omugaso, important organs of the body ebiri eyo munda by'otamanyi naye nga bya mugaso ddala. Twagala twogere ku otegeera otya investigations okumanya nti endometriosis ono omulina. Yeah, kati of course ekifaananyi tukibuildingira ddala okuviira ddala ku mukyala kikyaba atuwadde oba kyaba awulira. Ebiseera ebisinga abakyala bajja nga balina symptoms zetwayogeddeko, either alumizibwa nga ali mu period, pain gye twayise cyclical ejja buli mwezi, pain eyitiridde takyasobola kusobola kuweebwa makerenda, pain oluusi egenda ku mugongo, egenda mu magulu eno, efumita eyingira mu waliwo bafuna deep seated pain, mulimu abalina ne pain egenda mu nerves nga ogiwulira eri munda mu misuwa efumita. Kiba kitegeeza nti cells buli bwayingira munda naawe abeera ku level gye tuyita deep infiltrating endometriosis. Soko simbe wakati doctor kozi wagambye nti esobola n'okulemesa okugenda mu periods. Omuntu n'amisinga periods? Usually tebatera kumisinga periods. No, tetera kuba sign esinga okuba common kuba nti balumizibwa bableedinga nnyo, oluusi excessively tebava mu nsonga, oba oluusi bleeding ne clots. Okay. Naye nga pain ebeera cardinal sign number 1. Okay. Then wamu bajja nga obviously nga bwe nagambye nga pain tekyali ya buli mwezi, nga pain kati yafuuka yaki ya lutentes gye tuyita chronic pelvic pain. Nga omuntu yenna alina chronic pelvic pain kiba kitegeeza nti kati obulwadde bwafuuka bwalya deep. So tutegeeza nti kali ke bayita peritoneum kaaliibwa ne katandika n'okufuna scars, oba ovary zikwatiddemu omusaayi tuyita endometriomas, oba ekyenda kiri stark kyakwata ku nabaana. So watukira ku level eyo kiba kitegeeza nti alina deep infiltrating endometriosis. Deep kitegeeza nti kayingira munda kati alina scars, takyalina smooth surface, oba otuuse mu stage okuba nti olina scarring. Kati scarring zezireeta effects, zezireeta complications, zezireeta ne signs zino zonna zetwogerako depending on where ziri. Okay. Kati abamu bajja kujja n'infertility nga twagambe tebasobola kuzaala, ogenda okwetegereza okubuuza nga balina signs ezo zonna oluzaala ignored. Abalala balina pain nga bafuuyisa oba okufuka kumu, abalala balina pain nga bafuluma, constipation. Ne constipation. Ne constipation nayo eyinza okutegeeza nti ekyenda kati kyafuuka narrow, kyakuliramu ze tuyita nodules. Ng'oli omwana gwe nakugamba mu myaka 19 abadde alina constipation, a lot of pain, lwagenda okufuluma naye twasanga alina
nodule kitegeeza ekintu ekiri solid ekyakulira muki nekyekwata kyende kyemabega twasanga alina ekyende kyemabega kyonna kyaliibwa nga tulina okisalamu bibiri tukiyunge asobola okufuna kiddawo yes kiddawo so ezo zonna signs zezitusooka okukola ki okubuuza kati omuntu aba alina signs pointing at endometriosis ekiddiira omusawo alina okukebera ate si kumala gakebera okukebera obulungi kubanga waliwo okukebera nga kyokebera tokiinaako birowoozo waliwo n'okukebera nga kyokebera okimanyi waliwo n'okukebera nga kyokebera tokiinaako obukugu ebyo byonna byanjawulo so kiba kitegeeza kintu olina okugenda omusawo omukugu first of all yandibadde gynecologist alina obukugu mu kusobola okukebera ebitundu bino ebya pelvis oba endira n'akola kye bayita bimanual examination bateekayo omukono wansi mu bukyala n'awuliriza bulungi ebitundu bino oba bitambula biri free oba ovaries ziri free tezirina mbulwadde oba ekyende ekyemabega kyakwatira ku nabaana so a examination eri specifically trained on how to do it esale singa omusawo ajja kuteekayo n'engalo gy'ofulumira mu kyende ekyemabega tuyita rectal examination erina okuba must buli mukyala yenna tusuubira okuba nti alina endometriosis balina okumuteekayo engalo emabega nga bwolaba abasajja basuubira okuba ne prostate bateekayo engalo emabega lwaki simply because ekyenda ekyemabega nenabaana biri kumu tulina okumanya obulwadde bwagenda mu kyenda oba tebwagenda mu kyenda so oluusi netuteekayo ne speculum kakantu kaita speculum oteekayo akantu wansi n'otunulira omumwa gwa nabaana abakyala abo osanga nga balina ze bayita nodules mabega w'omumwa gwa nabaana olabira ddala nti obulwadde bwakola ki bwalyayo so ebyo n'osooka obitegeera omala okukola examination eyo entuufu ekuwa ekifaananyi kikyomukyalo ono kyalina oba alina pelvis eri free oba olwedde ebintu byakwatira oba alina ziri endometriomas oba alina obulwadde bwagenda mu kyenda osobola obimanya 6 ku 10 nga tolina nakola test ndala yonna then ekiddirira abakyala abo tubakola scan so ennaku zino the gold standard tuyita gold standard examination endometriosis edda yabanga laparoscope ekyo kyolabaawo bateekamu akatuli katono wano nga ku kundi netuyisaamu kamera netulaba munda kamera netumulisiza netubuulira buli kimu ekiri munda bwekifaanana ebyenda byakwata wano biki naye problem ya laparoscope one eri a bit invasive nti omuntu olina omuteeka under anesthesia olina omutwala mu theatre n'omuwa eddagala neyebaka kamera ezo si buli muntu nti azirina ate si buli musawo nti alina obukugu okukozesa kamera zino in fact malwaliro matono ne mu Kampala yennyini so it is just a skill etandise okukula mu Uganda so akatuli bakakuba ogambye bakakuba ku lubuto Samuel ku lubuto bakusalawo kaba kapanki kyakatono nti osigalo kiri cosmetic kiyambako nnyo okusinga okusala kuba edda buli kimu twasalanga busazi naye ng'oluusi openinga n'otuuka muli n'obula n'oba tolina kyosobola kukola n'ovaayo ate advantage ya laparoscope nti oteekamu kamera ako ne kakumulisiza n'olaba bulungi in real time n'oteekinga video n'okola ki naye ekyo si kye tutandikirako edda kye twali nga tutandikirako nga situnafuna bukugu bwa scan kati scan gye bayita vaginal scan tuteekayo ka probe kaba katini bwe kati ne tukayisa mu bukyala ne tusobola okulaba ebintu bino olususu luno gye lwalaga scan yali almost 98% accurate okusinziira ku muntu agikozesezza togenda buli muntu yenna nti agenda kukola scan endometriosis ate tetuyinza kumanya endometriosis alina okuba trained kati mutegeera ntya dokita nawe si bangi mu Uganda sijja kulimba era gwe gumu ku mulamwa kati gwe tuliko tutraininga at Henrob tulina courses kati traininga abasawo okulaba endometriosis tulinayo abasawo abakuguse mu kusobola okulaba lesions zino kikulu nnyo kubanga senga tosobola kulaba lesions zino ku scan togenda planninga kuyamba mukyalo so tukozesa scan a special scan tugiyita endometriosis scan endometriosis scan etegeeza nti omusawo alina obukugu first of all kozesa vaginal scan alina eriiso eri trained okulaba endometriosis si buli muntu nti alina eriiso eraba endometriosis obukugu n'eriiso byanjawulo byanjawulo nyinza okuba nga ndi gynecologist
nga nina obukugu mu kulabirira abakyala naye nga sirina liiso liraba endometriosis tugiyita endometriosis eye. Endometriosis eye oyiraba bulabi olina okusobola okulaba singa wali olabyeko oba eriiso limanyi kiryala gikoze eki kirabyeko. So olina okubanga omusawo oyo abadde mu center erabye lesion zino nti bwe nteekayo scan nsobola okulaba nti nabaana yeekwatidde ku byenda, nsobola okulaba nti ovary zikwatidde ku nabaana oba zikwatidde ku gye tuyita pelvic wall zirimu ziri endometrioma ze twayogeddeko, nsobola okulaba lesion ezo nodules tuyita nodules nga ziri emabega wa nabaana, nsobola okulaba lesion eziri mu kyende ekyemabega, nsobola okulaba nti ekyende ekyemabega kyaliibwa distance ki. So scan is special, it's a special training. By the way, tulinayo ne camp 21st, 22nd, 23rd tugenda screening abakyala balina endometriosis kubwerere. Yes, ejja kuba bwerere ewa ku ddwaliro lya Herop. Ddwaliro Herop, yes, kubanga kati at the moment tubadde tugoberera nnyo obulwadde buno nga tugezaako ku developing a lot of capacity. Lwaki nti ebiseera ebisinga abakyala babadde balina obulwadde buno badde tubasindika Nairobi kubanga be bali next abalina obukugu oba India oba South Africa kuba nti bafuna treatment which is expensive. Kwa cost y'okusindika omuntu Nairobi alone eri almost 30 million okuba nti afuna obujjanjabi nga totaddeeko tiketi, totaddeeko mujjanjabi, totaddeeko nawagenda kusula basasulanga 30 million. So on average bw'otunuulira si bannayuganda bangi basobola okuaffordinga that kind of money. So what can you do? Developing a capacity as a country. So tutandikira mu training abasawo okulaba lesion zino kubanga scan kintu kikulu nnyo. Lwaki scan eri cheap, esobola okukozesebwa abasawo bangi taddeko n'abasawo b'abakyala basinga balina okuba bamanyi okukola scan zino. Omulwadde bw'ajja n'amala okukola examination ze n'ateekayo ka scan ne yeerabira lesion zino bulungi ne kimuyambako okumanya nti ono mukyala ali mu early stage, ono ali mu advanced stage. Nekimuyambako okumanya nti omukyala ono alina kyenda kyalwala, ono alina akawago kalwala, ono alina nabaana ye yalwala. So kituyambako okuplaninga treatment so that bw'otandika okugenda okukola eno laparoscopy olina kugenda ng'ogenze ku solvinga buzibu. Togenda kutunulayo oveeyo, olina okugenda ng'ogenze ku solvinga problem. And I must say that the first surgery for laparoscopy ideally should be the last surgery unless omuntu afunye complications. The first surgery should be the last surgery. So abakyala basinga osanga nga of course bafunye surgeries ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo, oli yagenda n'ajja mu cyst, omulala n'agenda n'akwata ku nabaana, omulala n'agenda. So they come nga afunye surgery nga 3-4 naye nga zonna ziri incomplete, which becomes a problem. First of all, it's expensive. Ekyokubiri nti buli w'okola surgery ku muntu n'etabeera complete, ebiseera ebisinga okuddayo obwokubiri kibeera harder. Obutabeera complete otegeeza kinga ekirwadde takizudde bulungi, tekiweddewo, tekiri completely removed. Can that happen? Yes, it happens. Lwaki nti si buli musawo agendayo nti alina obukugu obujjanjabi endometriosis. So it is very hard surgery, by the way. It is not easy. Si kyangu nnyo okulongoosa abakyala bano naddala nga bazze nga babakola surgery ez'enjawulo banga obulwadde butuuse mu stage 4. Surgery is taking along ate zeetaaga abasawo ab'enjawulo. Tuba tugenda okulongoosa tubeerako n'omusawo ow'ekyenda, obeerako n'omusawo ow'omusulo ogutuyita urologist, obeerako ne gynecologist. So tiimu eba nnene nti mulina okutaawuluza ebintu bino ebyegatta. Buli omu alaba kirala, buli omu alaba kiridde. Mulina obukugu obukola ekyenjawulo. So it's a big team. So neweesanga ekyenda bwe kiba nga kyakosebwa, for example omusawo w'ekyenda alina okuba ku tiimu okuba nti asobola okukisala n'akiyunga. Naye tetwagala abakyala kujja mu stage eno kubanga ne complications nazo zibeerawo nti oluusi ekyenda ekyo bayinza okiyunga maybe nekitakola bulungi oba nekifuna leakage bifaanana bwe bityo. So lwaki tustressinga early diagnosis? Early diagnosis wane tuyamba nti buli muntu abeere ng'asobola tubangudde abasawo bangi naddala bano abakola scans n'abasawo b'abakyala okuba nti basobola okudetectinga early lesions zino. Omwana bw'ajja obudde bukyali akyalina emyaka 18-20
teekayo sikaani laba bulungi lesions zino obenga osobola okumuwa eddagala n'ateetaaga sajjale. Okay. Naye senga ajjanga already alina complications ebintu byakwata kusaayi gwagenda eno enseke zaazibikira ebyenda byakwata wano nawali definitely omuntu ajja kuba yetaaga sajjale. Naye ate ne sajjale tosobola kumala gagigendamu olina okusooka okukola sikaani bulungi n'ofuna lesions n'okola kye bayita staging. Tuba staging ne tumanya nti ono ali mu stage bweti nga bwolaba cancer ba mu staging n'endometriosis ba mu staging tosobola kujjanjaba cancer nga tali staged era tosobola kujjanjaba endometriosis nga tali staged. So tumala mu staging ne tu counseling omukyala tugenda kukola kino na kino na kino na kino twetaaga team bweti. Okay. Senga omukyala atuuka nga eyo ali tugambe obuzibu buno nga bw'amaanyi nnyo ye stage 4 bagyoyogeddeko almost nga buli organ eri affected. Muba mukola ki nga wali wagambye nti nabaana esobola okuba nga eri useless kati nga bagijjamu watya nga ne organs endala nazo ziriwo ezitu kale ng'oggyeko oba omutima what happens then? Kakati of course katwogera ku bujjanjabi ki bwe tuwa abakyala. Yes. First of all obujjanjabi budependinga ku stage. Yeah. Kyandibadde kirungi nnyo ne tubakwatanga bukyali kyobula njagala campaign tugitwale mu masomero kuba gyetandikira abaana nga bato. Yes, wali omulamwa tubeere nga tupreventinga sitwagala kuba nti twataakinga obulwadde nga tulinga abatamanyi tugezeeko nnyo promoting a prevention. Of course osobola preventing endometriosis naye osobola preventing a progression of disease. Osobola preventing obulwadde okukola ki kutambula nga bwe nagambye kitwala emyaka 8 omuntu okufuna complications okuba bwe yatandika okufuna obulwadde. So kyetugamba nti bwe tutandika ale ne tufuna obukugu scan nezikolebwa nga bukyali abaana ne beekebejjwa nga bukyali n'abasawo nga bafunye obukugu then bwe tuba kakinga nga bakyali ale tukozesa hormonal treatment. Okay. Hormonal treatment tubateeka ku ddagala oluusi stopping a periods. We keep their period quiet, we keep their ovaries quiet n'oba nga ne tuba stopping ogenda mu nsonga for some time until we bali ready okufuna ezzadde. So ekyo kyekimu ku bintu ebitera okukolebwa nti nga period zikyagenda maaso tolina kyoyinza kukola olusulo n'abaana lujja kukula yonna gye luli. So omulamwa guli nti period zirina okustoppingibwa era abakyala bano bisere bisinga bajja bakimanyi nti olusi tubawa pills zino pills eza bulijjo hormone contraceptive. Lwaki tubawa hormone contraceptive? Ekisooka hormone contraceptive it is used all over the world. Endometriosis centers zonna zisinga nnyo okukozesa pills ezo okustopping a period. Tulina bwe tuziwa ne ziba nga period zikyajja. Omwana n'abeera ku ssomero n'asoma n'akola byonna by'alina okukola nga tali interrupted mpaka bw'alikola ki bw'ali yagala okufuna ezzadde ng'amaze okusoma ekyo tezisobola kuba myaka nga 10 for example. Abamu babeera ne pills for 10 years abalala even for 15 years. It's okay. Tekirina damage yonna pills ekikola ku mubiri. Tuba tuzibawadde for family planning, tuba tuzibawadde to stop their period. Waliwo methods endala stopping a period waliwo empiso ngezo zibayita. So kati periods zino bazitoppinga nga mujjanja beera ne kiri kati was stoppinga kiba kitegeeza ne hormone ya estrogen oba suppressants neba nga tekyakuza olususu luli wajje luli. Okay. Osobola okubwawa pills ezo osobola okubateekayo ka coil mu nabaana kasita bataba virgins nako kayina engeri gye ka stoppingamu olususu olukula. Waliwo empiseyo gye bakubeera buli mwezi. Kati problem y'empiseyo of course nti abantu bateeka menopause. Okuteeka menopause alina ofuna side effects ziri endala nga ziriwa za hot flashes ng'omuntu ali menopause vaginal dryness, hot flashes, mood swings. So empiseyo tutera nnyo okugyagala kubanga eri temporary nnyo. Ate nga pill ya layisi empiso ya bbeeyi buli mpiso eringa emitwalo 4. So omuntu omwe empiso 3 olede miliyoni mu mitwalo 2 si bantu bangi asobola okugikola kyo kujja affording. Yes, ebawa temporary relief of pain naye ina a lot of side effects. So katukozesa nnyo pills. Lwaki nti pills w'omwana n'agenda ku ssomero n'abanga azimira nga teetaaze kudda waka with less supervision ziri cheap. Endowooza era n'abasomesa baba balina okubuulirirwa ne ba metro omwana bamulaba ne pills bagamba ye bamanya. Of course tubawandiikira ne tubabuulira lwaki naye nga it is the cheaper way. Kino olina waba mukyalo eri ewaffe ekyannamuka asobola okukagula osobola okumuwa eddagala eyo n'aba nga obulwadde tebutambudde bwakasa buyita ku stage 2, 3, 4 ne bugenda ne busajjuka treatment efuuka
ya bbeeyi. Kati omuntu bw'atuuka nga ayagadde okuzaala so nga mustopinga. We stop the pills, then ekizibu kiri tekikomawo. Automatically ovulation ekola ki? Ejja mangu. Okay. Kati newabeerawo abo b'osanga nga batuuse emyaka egizaala, reproductive age tebakyasoma, balina ale endometriosis. Kati abo tubakubiriza nnyo okutandika mangu okufuna abaami basobole okufuna embuto. Kubanga enseke ziba zijja kuzibikira. Ovale twagambye reserve eyonooneka, amajiga goonooneka. So tukakubiriza nnyo nti oba ofunye diagnosis endometriosis ale ne bakustaging atandika okulowooza about your fertility. Okay. Then newabeerawo abeetaaga surgery. Abeetaaga surgery nabo gye bali aba batuuse mu stage zino ebintu nga byekutte. So kasita oyingira mu gye bayita deep infiltrating endometriosis, obulwadde bwayingira deep, pain yafuuka constant. Eri bakulabye ovale mulimu misaayi ekyenda kikoseddwa, definitely abeetaaga surgery. Ne surgery ino okukolebwa omusawo eka omukugu atrainingiddwa in the management of endometriosis. Si buli omuntu asobola okukola surgery ezo. Zisobola okubaako a lot of complications. Ate n'ekyokubiri nti oli bw'aba takoze surgery bulungi nga bw'erina kukolebwa, then recurrence eri high, obulwadde budda. Then wabeerawo ne modalities endala, oli bw'aba tasobodde ku affordinga surgery oba obulwadde nga bukyali, ng'abo abaana betukwata nga bakyali ale, waliwo engeri endala gye basobola okujjanjabamu endometriosis. Ekisookera ddala tukimanyi nti it's a hormone disease, responding ku kiri ekirungo kye twayise estrogen. So tubakubiriza endya nkulu nnyo diet. Alina okufuba nga balya bulungi, especially fruits, vegetables, a lot of water, okwewala a lot of fats, kuba fats zistimulating ekirungo kye tuyita prostaglandins mu mubiri, kiri ekizaala estrogen. Kwegamba omuntu alina okufuna diet ekendeeza ku bintu ebirimu amasavu amangi, no promoting a lot of fruits and vegetables. Then alina okukola exercise, reduce weight. Exercise ziyambako nnyo obwongo buno okuzaala hormones zino ziyita endorphin, ziyamba okurelaxinga, controlling pain, ziyambako okureducinga weight. Reducing weight okendeza fat naye azaala estrogen. So olina okubanga okuuma a certain body size oba gye tuyita body mass index. Olina okubanga oluusi bakola ebintu ebyenjawulo nga meditation, yoga, ebintu ebyo biyamba omubiri okurelaxinga to avoid stress. Naye nga exercise, diet, very very important okureducing pain endometriosis. Ne counseling, beetaaga a lot of counseling, we need a lot of psychotherapy. Kubanga abasinga osanga bali depressed after that long time of hospital. Abakyala abo balaba ku interacting nabo tebalina ddwaliro batatuuseemu. I know. Oba olabye abasawo bangi nnyo. Yes. So then awolaba beetaaga fertility treatment. Kati abamu fertility treatment olaba abamu nga amazima gali nti enseke zayonooneka, tolina kyazikolera, so nga beetaaga assisted reproduction. So abamu before surgery osobola okuba advising anti amagi bagaggyemu, tuga freezing, gabeereyo kuba oluusi abatalina mwami batali ready for surgery naye ovary zigenda zoonooneka. Abakyala abasinga bajja n'endometriosis tukebera gye bayita ovarian reserve, tulabe ovary zo zisigaddemu amagi agenkana ki. Kuba tukimanya ultimately buli mukyala ajja kusaba omwana. Bwetulaba nga gye tuyita AMH oba ovarian reserve droppings ne tujjamu amagi ago ne ganuunibwamu ne tuga freezinga. Ne gabeerayo kuba amagi gasobola okubeerayo emyaka mingi. Naye nga tofuna lubuto. Omala okugjamu amagi oyinza n'ogafertilizinga bw'aba alina omusajja n'alyoka agenda for surgery. Kuba ne surgery naye esobola okwaffectinga reserve eyo. Jjukira nti bw'oba okola surgery ovary nga ejjudde omusaayi buli kimu kyakwata ne ovary nayo oyinza ogikosa. So you nayo modality weeri okugjamu amagi ne baga freezinga n'ogenda for surgery n'okomawo later ne bakuteekamu abaana. So IVF nayo ya mugaso nnyo mu bakyala bano abalina especially advanced endometriosis. Bayayonoona ebitundu ebyo byonna. Then osanga balina n'abaana zaabwe nga zaalibwa kye tuyita adenomyosis, nga n'abaana tekyasobola kwetika mwana.
so oluusi painful osobola cancelling about removing the uterus oba okugirongoosa pain ekendere naye ng'oluusi okimanyi yinza obutakaalinga baby then abo oluusi baba beetaaga n'okufuna kye tuyita surrogate omuntu anaaba etikkira ki abaana so byonna biri mu package ya assisted reproduction. So kyengezaako okugamba mu bino byonna ndowooza olaba buli gye tweyongera okutambula mu maaso eno obulwadde nga busajjuse ne complexity oba n'obuzibu bw'okujjanja bububeera so tugezaako okutuusa omulamwa nti early diagnosis olaba obubonero buno bwe twogeddeko genda mangu olaba omusawo classifying oleme kuyingira mu stage ya Hello doctor, kansomeko katono ku message. I got prolonged menses 3 to 4 months non-stop menstrual bleeding at my menarche for 13 years up to 27 years. They diagnosed PCOS, but still no improvement. Doctor, what permanent treatment or surgery can I do? Because I'm tired of this condition. Of course, kyayogerako ekyanjawulo ku kye twali twogerako. Polycystic ovary gyayise PCOS, that is polycystic ovary syndrome, etegeeza omukyala alina bucysts obwakulira ku lusu lwa ovary ne buba nga bugitawaanya nga tekyasobola kuzaala hormones mu bigero abamu kye batera okuyita hormone imbalance kati omukyala onaabanga either missing periods oba bleedinga nnyo kati omukyala oyo yeetaaga genda olabe gynecologist oba fertility doctor amuexamininge bulungi ebiseera ebisinga tajja kwetaaga surgery ajja kwetaaga okuwa advising okuwa medication ezigezaako okuyamba okendeza cysts ezo zitereze bleeding then batandika okwogera ne ku fertility so definitely leeta okulaba fertility specialist. Ono tugenda ku mulambo omuddamu Agnes bweyogerere akabubi ako kakyusa ebifo buli mwezi oba kanoonyayo ekifo ekimu mwe kagenda ne kabeera eyo nga we katutugomeza ihi omukozi wange buli mwezi abeera ne pain nga tasobola na kutuula aleeta ebitole ng'ate bingi nnyo agenda mu malwaliro naye takyukangako. Her periods are on and off. Kati omukozi oyo ali mu category ey'abo abeetaaga okujja ne bafuna proper endometriosis assessment. For example, twatandika endometriosis clinic ya buli Thursday. Lwaki twatandika clinic eno nti clinic ebiseera ebisinga ng'abasawo abakyala tulina clinics nyingi mu malwaliro ag'enjawulo ng'otaddeko nga zino eza cancer ez'ab'omusulo eza fertility family planning naye endometriosis tewali agyogerako kati wekanga abakyala bano tebamanyi wakola ki wakulaga. Lwaki twatandika endometriosis clinic tutandika okuba tusobola okukola evaluation abakyala abafaanana ngaabo ne tukola scans ezo ziri specific n'abasawo abakubwa basobola okulaba lesions ezo omuntu n'abeera nga asobola okufuna advice entuufu kubanga engeri gye mulabamu alabika alina kiri ekirwadde kye tuyita adenomyosis abaana ye nga yaliibwa obulwadde bw'endometriosis ng'ajja kwetaaga okuyambibwa nga tekinnaba kusajjuka. Mu bimpimpi mukwano omwana mutwale w'omusawo oba tomanyi wakulaga ojja kgenda ewa Dr. Spire. Kale katongere tuwummulemu ngenda kwongera okusoma ebibuuzo byammwe mu segment eno esembayo tovaawo katudde. Kyekitundu kyaffe ekisembayo mu MwasuzeMutya kino ekitundu tugenda kusoma nnyo ebibuuzo byammwe eri Dr. Spire Kigundu okwongera okunnyonnyoka ensonga eyo bw'oba ng'olina ekizibu eyo ku 0700656500 osobola okuweerezaako message yo ate ng'eri mu bimpimpi because n'abalala beetaaga okubuuza ate ng'akadde tulina katono ddala. Doctor, I get normal periods but after 1 week I get a lot of pain on one side but also in the anus and it is for 1 day, but if I take Fragile, it stops in 30 minutes. But it is for now 7 years and I have failed to get pregnant. She's in Ginger, but in hospital, I've been told that it's normal ovulation. By the way, ovulation, what ovulation is very rumor? Ovulation pain is generally typical. Osobola okugitegeera nti ovulation pain.
naye tosobola gikomparinga ku endometriosis pain. Ovulation pain, ovulation kitegeeza ejja okusuulibwa, kitera okubeera wakati wa cycle naku nga 14 okuva watandisa okulwala, ejji bwe liba lisuulibwa. Ovary eyo erina ebirungo biri bye twayogeddeko bya prostaglandins ebiyamba okukasuka ejji. That process can be a little bit painful. But the pain ebeera short-lived. But what happens really? Ejjiba likasuka ovary ejji bwe likula ne liweza sentimita entuufu gye tuyita mature, kati ovary eyo erupturing kutegeeza kwabika mu kitundu ekyo ewali ejji n'erisuula, oluseke lubeera kumpimpi awo ne lulikola ki ne lulironda. Kati mu process y'okulironda eyo ey'okurupturing nga assist eri gye tuyita folic ekuze ekasuka eyabika keka pain yako abakyala ke bakola ki ke bafuna kabeera ka mid cycle pain etekaba kamaanyi kali normal. Endometriosis pain yanjawulo yo ebeera cramp, ebeera severe, ebiseera tegenda bulaba omukyala ebintu byagamba y'omu ku bali be nayogeddeko nti of course okusinziira ku sayinize sirowooza nti yafuna omukugu okumukebera mu butuufu okulabira ddala oba alina ekizibu kino, naye sayinize ziragira ddala kinga bwe nagambye nti ebiseera ebisinga it is 7 years. Ate mu myaka egyo babeera batambudde nga balabye on average abasawo nga 8 mu literature bwe kiri. Omukyala w'endometriosis bw'agenda okutuukako ng'ali mu stages ezo aba alabye abasawo nga 8 mu malwaliro ag'enjawulo nga bonna bamugamba nti ali okay. N'abakola scan olwokuba nti balina bukugu bulaba lesion zino bwe nayogeddeko. Nnyinza okugamba nti abasawo mu Uganda bamanyi okukola endometriosis scan tuyinza okuba tulina nga 2%. So 2% population yeno kitono nnyo. So abasinga obungi scan bazireeta tuziraba nga bagamba normal. Kati ebi confusing anya abakyala nti normal ne batandika omujjanjaba nga PID. Olwokuba olusi balabye amazzi amatone emabega wa nnabaana, ate n'amazzi ge balabye emabega wa nnabaana osiguba musaayi guli gutwayogeddeko. So ne bagamba alina PID n'alyoka amira eddagala, kati mpulidde amira fragile, talina relationship in any way. So alina pain ng'afuluma, kitegeeza nti obulwadde bulinza obwatandika okuyingira mu 9. So omukyala oyo yeetaaga thorough evaluation, tulabe bulungi obulwadde bwe buli stage kijjaliko, tukole scans ezo afuna obulwadde obuki obujjanjabi obutuufu. Otherwise kati already alina complications, alina ne infertility. Already bw'otandika okufuna infertility kitegeeza nti the pelvic side wall yonna yaliibwa, ovaries, tubes ziri involved. Mukomere ono fragile kuba ndoza siye yekka abakyala bamanyi okukozesa pain killers. Abakyala bali eyo kamba buulire mbeegayiridde temugenda kugula buguzi ddagala mu pharmacy nga muyina ebizibu ebibaluma. Mugende mulabe abasawo b'abakyala babakebere bakuwe prescription ng'olina ne diagnosis. Si kya buvunaanyizibwa okutandika okumira eddagala lyonna nga tolina diagnosis. Omusawo mubuuze ki kyenzijjanjaba with what proof, akubuulire nti ojjanjaba kino era outcome eri bweti. Naye mulina omuze ogw'okuba nti olwokuba oli yakuwandikirayo ka brufen kaddagala kali ka pain killer then gwe n'okifuula nti eno emumbwa yange. Buli wofunamu akakuluma n'ogenda n'ogula brufen n'omira kati n'oweekanga nga you buying a lot of time, obulwadde bukula. Then eventually nojja nga olina complication. Ekyo kiri common everywhere. Naye ate ekyo nakyo kireetebwa partly abasawo baffe, abakyala ne bagendayo tebafuna value addition. Olina agenda mu ddwaliro n'amalwaliro amanene n'asanga oluusi omusawo ate omusawo n'atamuwa time okulaba kiki oba nga talina bukugu budiagnosinga kintu ekyo, n'osanga nga amujjanjabye PID n'abeera awo in that cycle. Bamanyi n'obutatunyonnyola bulungi ddala ekikuluma kanga nga agenda okutuuka nga real endometriosis ali wala. Waliwo painkiller eri recommended nti kale panado? Sina kyengenda ku recommendinga kyonna ku muntu yenna. Recommendinga kiri kimu, proper assessment, staging and getting a diagnosis. Good morning, Dr. Kigundu. I had a painful period since I was young, but the good thing I was very fertile. I used to conceive every time. Conceive every time. After birth 2 months, I was pregnant. When I abort,
With time, the pain gradually increased until 2014 when I went to hospital and I was operated. Findings was endometriosis, nozagamba endometriosis, but as I grew even, the pain increases. I can't go to work due to much pain, vomiting, diarrhea, general body weakness, loss of appetite. My uterus is hard during periods. I visited doctor again. He told me to take pills. If not, he put me on forced menopause. I'm 42 years old. I bleed 3 days, but too much. I never ever used family planning in my life. What type of pills can I use? Message njimaziyo because munimu okunyonyola konji doctor okitegere. Kati omuntu abadde agoberera akiraba bulabi nti omukyalo alina endometriosis era ne doctor website kati she's a typical kind of patient betufuna. Alabye abasawo bangi emyaka mingi, almost a stretch of 7 years. Afunye ne surgeries ezitali complete. Kati omukyala ng'oyo alina infertility. The way I see, ate problem iliwo kati she's even already 42. Naye mama yafuna ngolubuto every after 2 months yafuna edda embuto naye ate kati oba zava mbuvi oba yalujjamu naye kati at stage gyaliko kusinzira bwa complaining kati ali mu advanced stage of the disease nti alina pain etagenda eri constant tekyali eri cyclical mu kusaini ekulaga nti kati obulwadde buvudde beyond. Okay. Kutandisa okukola scarring, uterus most likely naye eri scarred. Because agambye eri hard. Yes, adenomyosis bakiyita eri scarred, ovaries nazo tezikyakola bulungi. So omukyalo yeetaaga evaluation. So generally the message gyempa eri general eri nti kuba ebibuuzo biyinza okuba bingi ebiri mu category eyo. Buli bw'ofuna signs zino zetwogeddeko olaba omusawo alina experience mu endometriosis, si buli omuntu agirina, bakola evaluation entuufu, mainly in an endometriosis clinic, bakole scan ziri zetwayogeddeko, endometriosis scans, tufune staging tukubuulire stage ki gy'oliko and what do you want or what do you need in terms of management. I think ekyo ekisinga obukulu. Kituufu. Ono kyabuuza twakyongeddeko okufuna because wayogedde waliko pain abamu bafuna pain nga tananagenda mu periods wonagamba afuna a week before. Ono omulala vomiting, diarrhea. Ono omulala afuna pain a week before the periods. Nakyo twakyogeddeko. Hello MwasuzeMutya, good morning doctor. I go in period every first of the month, but now I'm pregnant and I'm 6 months, but every first of the month I have to go through the pain around abdomen for 3 days. Of course, kati otali mu category yaffe, already are pregnant, badde ndowooza agenda alaba omusawo, gynecologist yenna evaluating alayo lwaki afuna pain. Okay. She's lucky that she's pregnant. She's pregnant. Hello Miss Nanyanzi, my wife sustained lower back pain after delivery. It is now over 3 months, but the pain increases during her periods. Can you help? Again, any pain associated with periods, ng'olaba teri bearable, eyitiridde w'erinokoma funa proper evaluation with an endometriosis ultrasound scan. Ejja okutulaga oba olina lesions oba toyina, then we can advise you. What is the cause of vomiting during periods? Sometimes vomiting during periods. Some of these symptoms can be normal. Omukyala abamu babeera mu period basobola okufuna menstrual syndromes, n'abanga vomiting, alina tiredness, alinamu a bit of cramps. It could be normal. Okay. Bintu bye twogerako biri exaggerated, biri prolonged, biri out of range. Kasowulira nga ggwe mwennyini you question yourself n'obanga muli owulira ogamba kintu kino tekyandibadde normal. By the time you have that doubt and pain, you're telling no matter what, teba normal. I don't know about this kind of, but can sickle cell anemia affect one's period, like missing periods due to lack of enough blood? Sickle cell anemia, yes. Omuntu alina sickle cell asobola okufuna menstrual problems. Okay. Naba yetaaga naye alaba omusawo. I have a 2-year-old daughter, but I have a left side abdominal pain. That is a bit mild, but I feel it. I went for a scan and they said everything is fine, but the pain is not going away. And I've tried for a baby since November, but it has still failed.
Kyenera sikyova okwogerako. The same, era yetaaga evaluation. Tulabe pain yo lwaki tegenda, is it a gynecological problem, is it a surgical problem? So asobola okuadvisingibwa alabe omusawo w'abakyala akola examination zino bulungi balabe kyekimutawaanya really. Okay, good morning. I get bloody discharge during ovulation and a smelly discharge. What could be the problem? Jenny Nansana. Ebintu bino byonna kati tosobola kubeera mu studio n'ogamba this is a problem. Omuntu oyo nayetaaga okuvisitinga omusawo w'abakyala n'ateekayo kati kituyita ka spatula n'atunulayo omusawo ebiseera ebisinga bw'ogenda ng'olina discharge n'atatwala budde kutunulayo wansi ebiseera ebisinga batakuyambye kubanga abantu abasinga bajja ne discharges ezo amazima gali nti babeera mu malwaliro babawandiikira buwandiikizi ddagala kozesa lino liganye gezaako kulino olina kandido olina biki ekituufu kyandibadde omusawo alina okuteekayo ka spatula n'atunula n'alaba discharge evaawa eva mu kitundu ky'omukyala kituyita posterior vaginal wall eva ku cervix eyinza okuba nga alina ne kansa omumwa gwa nnabaana alina lesion yonna ku cervix oba eva munda muki mu nnabaana oli bw'amala okumanya discharge bw'eva n'alyoka kiba kyetaagisa n'akola scan okulaba kuba adenomyosis eri gye twayogeddeko endometriosis ekwata n'abaana naye esobola okuleeta that blood discharge during that time. Biki bitera okusuubirwa ebiri nnomo mu ovulation ng'oggyeko eri pain gye wannyonnyoddeko ng'egirisuuliddwa? Menstrual cycle ebeera erina phases. Wabeerawo nga wakava mu period amagi gakula bw'otuuka ku around 14th day 12 13 14 up to 16th day amagi gakuze gali ready okusuulibwa bwe gasuulibwa kye tuyita ovulation omukyala afunamu ka pain mid cycle pain kaawulira naye tekalasting along kalasting around about 6 hours to 8 hours ka pain yakalina okudisappearinga within 2 days. Then omukyala bw'aba tafunye lubuto aba alina okumenstruating around the 28th day. 28th day omukyala bw'aba agenda mu period waliwo changes zibeera mu nnabaana. For example nnabaana yeetegeka okumenstruating okweyubula amabeere nago gabeera ready under the influence ya hormone ya estrogen nago gatera okufunamu a bit of cramps abo bagawulira gali a bit full. Ezo na changes katonda yazikola ndizetekera mwana agenda mu nnabaana so bw'oba tofunye lubuto then you can get some mild cramps nnabaana ng'econtracting omusayi koleki kufulume. Usually period erina okuba within 3 to 5 days average omusayi gulina okuba nga si gwa maanyi tukugeraageranya okuba nti normal period erina okuba nga eringa 35 mils okuba nti tokyusa paadi zisukka 5 olunaku ng'ate temuli clots omusayi teguwunya si mungi nnyo nti gukuleeteka munguluze eyo gye tuyita normal. Ekintu kyonna ekiri outside that becomes abnormal. Waliwo abafuna discharge etaliimu bamusaayi during ovulation. Is that normal? Certainly can be during ovulation, but ideally any discharge. Discharge tegeeza amazzi agavaayo nga si malungi. Gasobola okuba nga gawunya bubi, gasobola okuba nga mangi gastaininga pants, gasobola okuba nga galina kala etali ya bulijjo either brown oba bleeding yourself oba kala yonna yellow, gayinza okuba nga gasiiwa. So bw'ofuna anything like that then tekiba nnomo genda olaba omuki omusawo. Otherwise normal vaginal discharge ebeera terina kuba nnyingi, erina okubeera nga eri sometimes a little bit watery, a little bit creamish, eri mucoid, eringa mucus, eserera nayo esobola okubaawo mu biseera ebya cycle kati nga mid cycle olwetwagamba omukyala wabe bwafunina ovulation eyo discharge ebeerawo kubanga tuba tumanyi nti changes zonna zikutegeka kufuna lubuto eba erina okudisappearinga naye eri abnormal yeeri gwe twogeddeko erina characteristics ezo kasita eremerawo kasita ekyusa kala kasita etandika okuwunya kasita etandika okustaininga then olina okulaba omusawo. Good morning, doctor. I'm having painful periods, but last year I went to a certain hospital until they wrote to me uterine septum. What should I do?
uterine septum kitegeeza okuba nti ekitundu ky'omukyala tekyafoominga bulungi ng'alina short vagina ya sentimita nga 2 okuba nti vaginal tract erina okuweza nga tugambe 10 to 20 centimeters teyafoominga. In other words, alina abnormality eyabeerawo nga azaalibwa okuba nti bwe tulaba septum eyo gye boogerako omukyala oyo tabeera tagenda mu period, omusaayi tegufuluma kubanga tegulina we guyita. Ekyokubiri ayinza okuba nga alina n'abnormality endala ezannabaana ezaki, so yeetaaga mangu agenda alaba omusawo, especially abasawo be bayita ba urogynecologist abakola ku bintu ebyo. Asobola okubasanga emulago oba mu malwaliro amalala ne bamukebera bulungi ne bakijjanjaba nga bukyali. Olwakaddono yagenda okusembayo, I'm having infertility issues but I did an HSG scan and I was told I have an ovarian cyst and a cyst on my uterus plus one of my tube is blocked and I'm worried. What could I do? What should I do? Yeah, in generally olaba bibuuzibwa either abantu alina infertility, alina discharge, alina pain, so ebintu bino byonna bw'oba wetaaga ogenda olaba omusawo, omusawo akebere alaba oba endometriosis gye twogerako oba it is another problem. Lwaki tuteeka emphasis ku endometriosis? Ensonga lwaki twaze wano okusinga kwe kumulisa, okuteeka omumuli mu mwezi guno ogw'endometriosis being March, endometriosis March month nga twayogedde kibula tulina zi ribbons zino era nebaze NTV okuba nti batuhostinze okuba nti tufuna platform okwongera okutegeeza abantu obulwadde bw'endometriosis kitegeeza ki, n'okuba nti tufuna chance obulwadde buno oba message eno tugitwale mu masomero eri wansi mu adolescents gye tusobola okubakwatira nga bakyali primary abaana bano basobola okuba adolescents twogera ku primary ne high school eyo wasinga okuba abaana bano obulwadde gye butandikira. Tuleme kufuna challenge yakuba nti obulwadde butambula ne busajjuka ne tubafuna nga tutera obubafuna nga bali complicated, obulwadde bugenze everywhere n'obujjanjabi buzibu and cost eri high. So senga omulamu ogutugutwaye ddala masomero abasomesa baffe curriculum yaffe nga bwe nayogedde tugincorporatingemu ekibuuzo ekyo ky'endometriosis. Omwana alina pains, alina signs zino ze twogeddeko, toki-ignoring. Let no one normalize rather menstrual pain. Let no one normalize menstrual pain. There is nothing normal about severe menstrual pain. I know. Abazadde baleme kugamba actually n'olusi kisobola okutandika nga kitono kuba bitandika bitono. It's a progressive disease. Kyeyongera bweyongeza. So omuzadde togamba mwana nti kiri normal nange nafunanga pain ejja kugenda bw'onoozaala bijja kola nedda. Mutwale alaba omusawo yaba amugamba nti it is okay. Ekyokubiri abasawo baffe nabo bataddeko nnyo essira bateekinga obuvunaanyizibwa okubanga babanguka n'okuimprovinga ku skills naddala mu ngeri y'okwekebejja obulwadde buno kubanga abakyala bangi betufuna abasinga obungi balina normal scans, abamu bajja even ne MRIs ne CT scans zonna zigamba normal, kitali kituufu. Ogenda okuddamu okola just that simple ultrasound scan ng'olaba omukyala alina ki lesions obulwadde bw'endometriosis. So scan esobola okulaba endometriosis engebe ekoleddwa omukugu amanyi ekyokulaba. Then buli mukyala yenna alina pain zino ne bagamba nti olina endometriosis, omusawo alina okuba nga asobola okuwa stage ki gy'oliko ne plan. Otherwise fertility is a problem ate ne quality of life nayo nzibu mu bakyala balina endometriosis. Nebaza nnyo Endometriosis Foundation of Uganda ekulibwa omukyala amuyita Grace Nagawa. She has done a very good job okuba nti creating awareness activities. Even on 25th I think tulinayo awareness activities organized by that foundation. Mulimu abakyala abato bangi abalina obulwadde bw'endometriosis era mbakubiriza nti tuli wamu nammwe tujja kugezaako okulaba nga tukola ekisoboka okuba nti anxiety and pain is relieved. N'abalala abali eyo yonna gye muli nga muyina these symptoms etwogeddeko olwaleero tubakubiriza mugende malwaliro mulabe abasawo abatuufu basobole okufuna diagnosis tulwanise ekirwadde ky'endometriosis ffenna
burden nene nnyo tetusobola kugikola ffenna. Waliwo n'abantu nga bali wala nnyo dokita. Abakyala bali eyo naye nga bali eyo mu byalo deep. Olw'ensonga eyo yennyini kyova olabanga ffe nga aba endometriosis activists kyetugezaako okukola kwe kutraininga. Tugezaako okulaba nga tuteekawo avenues ez'enjawulo okutraininga abasawo naddala mu kukola ebintu ebiri simple nga scans, okuexamininga abalwadde bano baleme kuba nti batambula okujja okunoonya amalwaliro mu kibuga. Tubeere nga tusobola okudevelopinga capacity nga eggwanga okusobola okukola ebintu bino kubanga kyekisinga obukulu. Burden endometriosis tesobola kugikolako basawo batono ffekka nene nnyo yeetaaga abantu abakyala bangi bakyazaalibwa, so twetaaga okuba nti tukwataganira wamu. Association zaffe ez'abasawo nga tulina association gye bayita awugu egatta ba gynecologists. Yes, so nayo tukubiriza okuba nti abasawo batwegattako tutraininge tubangule abakyala bano tubakwate nga bukyali ate tusobole okubawa the quality care they deserve. Omukyalo ono kamuwe akadakiika kano dokita message endaba ate mulimu. My name is Evelyn from Lugazi. I'm 37 years old. I've been experiencing extremely terrible stomach pain, heavy bleeding during my monthly menses, coupled with general body weakness, prolonged periods for 11 days. Doctor, I did an MRI scan and I was diagnosed with multiple fibroids and diffuse endometriosis in 2021. When I met the doctor to perform a surgery, she met and removed my uterus, but I still need to carry at least one child. I refused, and I have been on dietary supplements and taking a lot of vegetables and greens, etc., plus reduced fat intake, plus Zoladex injections, doses on my tummy, and the pain subsidized, except the stomach pain is still persisting. Later in February 2023, I again went back for MRI scan, and the results are still multiple fibroids. Biggest 4.5 times 4.0 centimeters, the uterus measuring banai biwanvu. Message eri clear nti w'emyaka sigitegedde 37 agambe n'abaana bajjamu bamugamba agijjemu n'agaana akyayagala okuzaala. I think omukyalo yeetaaga ajje tumulabe kubanga talina mixture of two things, alina fibroids naye ate alina endometriosis. Endometriosis ye reason lwaki alina pain. Fibroids tesera kuleeta pain okujjako nga ziri complicated naye ebiseera ebisinga ebeera endometriosis erabika etambudde okuba nti etuuka ekiseera neekosa n'abaana tekiri uncommon nti abakyala oluusi tubalongooza tusanga alina endometriosis talina ne fibroids. So fibroids sobola okuvaamu bwe kiba kisoboka nga nabaana eyo teriiriddwa nnyo then ne endometriosis naye n'alongoosebwa okuba nti pain ye tusobola okugigoba, then oluvannyuma ne tumwassessinga for fertility ne tulaba engeri gye tumwadvisinga for her fertility plans. Naye ekyo nakitandika nakusobola kuba nga ajja for evaluation ne tufuna diagnosis ne staging. Ebyo ebintu ebikulu byensiza okwefasayizinga wano. Buli muntu yenna alina endometriosis oba ali diagnosed oba not, always alina okuba nga alina ultrasound eyo eraga proper stage ki gy'oliko and what is the treatment plan. Otherwise ekitali ekyo obulwadde buli progressive tebukola ki tebustopping. Ate amadagala agasinga ge baliko nga Zoladex ya bbeeyi naye liri temporary, terigoba bulwadde, lisuppressingaho katono. It's a painkiller? It's a hormone which stops everything. Omuntu n'abanga alinga ali thrown into menopause. So it's like giving a break. Naye olulivaako automatically bintu biba bikomawo. Naye n'abasawo bakubiriza okutunnyonnyola nga nakuwa eddagala tolitegedde lino likola ki kyoyitamu. Kye tukakatako ng'abasawo ffenna in the training okuba nti omulwadde alina okuba amanyi n'ekikulemye omugambe kino kinnemye ate si musango okuba nti kintu kikulemye. Ffenna turifaringa tumanyi abakugu abalina obukugu mu byenjawulo. Nagambe n'endometriosis tumujjanjaba ffekka nga ba gynecologists, twetaaga omusawo w'ekyenda, rectal surgeon,
twetaaga omusawo wa musulo urologist, twetaaga counselor, twetaaga psychologist. It's a team. Oh, yeah. So tewali nti buli olw'omusawo yenna yeetengeredde nti amanyi buli kimu. Referral is part of treatment. In fact omusawo bwakulifaalinga aba akuyambye. Okay. Si bwe kiri? Bwe kiri. Okay, Dokita, akaddeko katuliiridde ow'ejjokolera. Kakati ndowooza abantu bajjira kutubuuza wano sharingako contact ate era ne Honorable omuntu wasobola ogisanga for now because abasawo bangi bakya training bano omuntu okumanya wa watuufu. Yeah. Kensembyayo maybe kugamba abakyala nti temunormalizing pain. Any menstrual pain eri unbearable yeetaaga okulaba omusawo. Abasawo baffe mbakubiriza okutraininga. Skills tuzongereko naddala ez'okudetectinga ebintu ebyenjawulo naddala endometriosis kwanze gwe mulamu ogwandiise wano tube nga tusobola okuyamba abakyala bano okubawa proper diagnosis tulembekera babuulira nti balina PID n'okubamiyisa amakerenda ag'enjawulo oba tomusobola mu referring egyasobola okufuna better care. Maybe n'ekisembayo nti twagala okuba nti amalwaliro agasinga galina endometriosis clinic. Ekyo kijja kuba kikulu nnyo. Emu yokka eriwo gye mmanyi twagitandika ku Henrob Hospital Zana. Every Thursday tulaba abakyala bano netuba evaluating and netubawa diagnosis and treatment plan. Zana is on Entebbe Road. Entebbe Road. Abeetaaga okujjanjaba netuba janjaba. Zijanjaba yanjawulo nga bwe naginnyonnyodde okusinziira ku stage yo gy'oba okoze eki gy'oba ogiddemu. Kino twakikola okugezaako okulanga developing a capacity ate tutraininga n'abasawo naddala the gynecologists, training a gynecologist in this skill neba n'abakola scan okuba nti tufuna capacity okuba nti amalwaliro agasinga ag'enjawulo gatandika okuba nga galina clinics zino nti nga buwulira menopause clinic, fertility clinic, omuntu asobola okugendayo n'abeera evaluated mu bitundu byonna ebya Uganda. So simu eri 0782 10 4596 0782 10 4596 naye abantu baleme kutandika kuba masimu kiro nga bwebase babakuba bafuna ya office. So ebiseera ebisinga teshiba kirungi. I know kuba misana musawo ez'okukola ate era ne mu nnaku ez'okukola ogumiikirizaako kuba olusipeini tuba tubadde naye ebbanga kati ogumiikirizaako n'omusawo n'omuwa ku kitiibwa kuba mu budde obutuufu ate oleme kuyingirira nnyo privacy ye n'okumutaataaganya. Weebale nnyo Dokita muna ofisi akadde okunnyonnyola abantu katusuubire olina ky'oyizeemu ate alina ky'obuzeemuko essimu bagikuwadde bagenda ku Henrob Hospital Ezana eri ku Entebbe Road. Nkwebaza nnyo okutambula naffe n'enkyakola bw'otyo. Nze Suzanne Nyanzi tukwagaliza olunaku olulungi.